ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Okay, mugama mutya mwenna abeekumira ku mukutu guno ogwa Unique Media musiibye mutya mwasuze mutya okusinda ku time gyolabirako video kansubire mukama akukoze bulungi kansuubire buli kimu kitambula bulungi n'ebyo ebikyagaanyeemu katusabe Katonda nti byonna bijja kubeera nga ate biggwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Unique Media ye channel gyoliko era tukwebaza okubeera nga mu channel zonna eziri ku YouTube olondawo Unique Media. Njala kutandika mbuuzaako ku buli muntu yenna ali n'omuntu omwesesezaako munyumya buli kaseera naye nga mu mutima omuntu oyo tomwagala. Nkubuuzaako nti nno kyokola kiyinza okuba si kirungi. Okyusaamu katono kyusiza ddala wabaawo ekyagenda mu bukyamu omuntu oyo omunnyonnyola embeere nga ate mukisootinga. Naye mbuuzaako ku muntu yenna ali eyo nga waliwo omuntu wali mu kuyamba okuyita mu kintu naye ng'omuyinako obujja. Ali mu kuyamba ayamba ggwe naye omuyinako obujja. Kyo nakyo kikyamu. Saba Mukama abeere nga ate akikuggyamu kubanga eno ensi yeetaaga ba mitima mirungi weba yakutunyumira. Then nentumirako saba sembayo nentumirako ku bantu nga mu butuufu tebitambula bulungi oba mu mirimu oba biki oba bufumbo oba byansoma oba byaki byonna nga tebitambula bulungi nga sitaani abadde atandise okukuba akaama okubaako shortcut gy'oteekinga. Njala okukutumirako nga wenkugamba nti lemera ku Katonda toggwamu ssuubi, all will be well. Buli kimu kijja kubeera nga ate kita. Ebikutte bijja kubeera nga bita. Kale olunaku olwaleero nze kwogera ku nsonga ziringanga bbiri. Ensonga emu ya message eyampeerezeddwa, message mpanvumu naye tujja kubeera nga tugisoma. Then tubeeko discussion gye tugendamu awo. Then ekirala nga sinnagenda ku kya message njala kwogera ku bantu abeefuula nti bagezi. Buli weefuula nti oli mugezi nnyo tukujja mu bagezi ne tukufuula nti oli wa lugezigezi. Nze nno ndowooza advising is fine ku nsonga yonna kuba buli muntu ali okubeera advised, naye okudictatingira omuntu how he or she should do her work or his work kiba kikyamu. Okundictatingira nze Sami ng'onkubidde essimu nga we sirina kuseka when I'm interviewing people, mbo nga we sirina kutuula simanya ntya, ekyo tekigenda kusoboka. Nkuddamu gwe wennyina ali eyo tekijja kusoboka. Si gwe yantuma kyekisookera ddala. Ekirala olina engeri gy'okolamu emirimu gyo, nange nnyina engeri gye nkolamu emirimu gyange. But wojja n'oŋŋamba
nze nno ndowooza oba twandikoze tutine tuti oba kyandibaddewo ekiti, that is okay. Naye wonkubira oba nompeereza message nga you dictating what I should do, akolangawo oti kola kino kola kino, si gwe yantuma. Owulira nga byenkola obimanyi nnyo, no problem, keera ku makya teekawo kamera, oba in fact mwe mulina n'amasimu olumu agasinga ne aga kamera ennungi ennyo, teweetaaga kamera, so teekawo essimu yo, tandika okukola bino okijjeyo bulungi nga gwe wookola ki oyagala kitambule. Ekirala gwe olabanga, era kino nkyogera mulundi era onoba gwakumeka, gwe olabanga Samike oba Unique Media otwaliza awamu evudde ku nnono z'Obwakatonda, ng'oyogedde nayo olaba tekyuka, naye nga gwe mu ndaba yo olaba evudde ku nnono z'Obwakatonda, byesomesa bikutwala mu geyeena. Totawana na Samike, totawana na Roland, totawana naani. Genda bugenzi walinyiga unsubscribing, toddamu kulaba bintu bya Unique Media. Obulamu bujja kutambula bulungi, obeere happy nga naffe otuleseeyo no tuli happy. Lwaki mbyogera? Munansonyiwa ne waliwo abantu abatama. Waliwo abantu abalowooza balina monopoly ku Katonda, balina abantu abalowooza nti ku ggulu Katonda yabasalirako dda kapoloti bo baakafuna dda bali awo. Nze nno nzikiriza ffenna tuli mu lugendo, ffenna tusobya, ffenna tugwa ne tuyimuka, ffenna tutuuka ku nsozi ne twambuka, ne tutuuka ku museto ne tukkirira. So n'okitaba ku Sami, obanga olina omuntu omulala alina gw'olabye, maybe are going astray somewhere, it is better you talk to that person nga gwe mu ngeri ennungi, si kumulagira. Nze the moment wondagira nga si gwe Katonda, si gwe mmange, si gwe kitange, I think abo kubanga ate mmange ne kitange bawe ekitiibwa ekyo lwa nsonga Bayibuli etugamba be bakatonda ba wano ku nsi, so tubasengamu ekitiibwa, emyaka gyaffe gibeerenga ki. So tondagira, nkiddamu, tondagira kyakukola, wabula you can suggest and we discuss about it. Gw'olaba nga Sami kyakola oba Unique Media kyekola tekikola, akikola mu bukyamu, omulagira biganye, teri kikuganye gwe kutandika. Probably nze amaanyi gange we gakoma n'obusobozi bwange bukoma awo. Gwoba osobola okyongerayo, start it. Kale kakati njagala kwogera ku bintu bibiri. Ekisooka kijja kujja ku message eri tujja gisoma. Ekyokubiri tujja kujja ku message eri tujja kisoma. Kati kyenjagala tutandike nakyo, njagala abalokole nga nabagamba, nze siri musumba, siri kintu kyonna ku ebyo ebirabo ebitaano sirina kyenneesibako nti kino. Nze ndi muweereza wa Katonda asobye enkya nadda ku lugendo olutuufu enkya, era busoloziba leero nga ndi mu kitabo kya linnya likyuse ligenze mu kitabo ekyabajjeemu, keera ku makya ne neetereeza kisoboko erinnya ne liddayo. So ndi mu lugendo, ndi mu lutalo, so sirina kyendi. Naye wendaba ebintu ebimu mba njala tujje tubyogereko, wendaba ebimu nga tebikola sense nja kuwa my own opinion, naawe oyina eyiyo, kubanga nze ndowooza Bible ye tulina okugoberera, ye constitution yaffe. Kakati
njagala twogere ku njawulo wakati w'obusiru ne mwoyo. Okuba omusiru nga busiru bwe bukutawaanya, then n'okuba ne mwoyo mutukuvu nga yakugayidinga. Why? Nsanze abantu abamu nga bakola ebintu bya kisiru nga beetaaga magezi kutegeera naye nga beesibye mu kigambo mwoyo mutukuvu. You see, abalokole we tulokoka tetusiriwala. Nedda. We tulokoka tetusiriwala. Wabula we tulokoka definition entono kwe kuleka ebibi, kwe kuleka ebyo Mukama Katonda byatakkaanya nabyo, kuba kati gwoba otandise okugoberera. Wotandika okugoberera omuntu byayagala byokola, because oba oyagala omusanyuse, weguba mulimo oba oyagala omusanyuse, probably ka promotion bakakuwe, probably akasala keyongereko. So naffe eno wetulokoka, ekintu kulokoka kya kuleka byaffe then ne tutambulira mu kkubo erya Katonda lyayagala tutambuliremu. Ekkubo eryo yalitema dda era liri mu Bible. Gwe followinga Bible kyegamba oba oli mu kkubo. Oba ntegeerekeka. Ye definition summary ya definition y'obulokole. Va mu kkubo liri, jangu mu kkubo lino. Kyola ojja mu kkubo lino erya Katonda. Ekikugayidinga ye Bible egamba ki? Lyekkubo. Perimeters tuzirabiraawo. Omulokole natali mulokole tumulabiraawo. Because the perimeters zaateekebwawo Katonda. Oba ntegeerekeka. Kyengendako kiri bit sensitive, so wekinyonnyola abantu basobola obutantegeera. Kakati abantu abamu we balokoka, they tend to become stupid. Yes. Nosanga oli nga just si bulokole naye ye nga ye bwe yalokoka yafuuka musiru. I'll give you an example. Senga nkera kumakya Samike ne ndwala. Yes, ndi mulokole. Ne ndwala. Nenkwata ekkubo nengenda mu kanisa. Ndwadde. Nenkwata ekkubo nengenda mu kanisa. Nenfukamira nensaba. Oba sigenze mu kanisa neneggalira ewange mu nnyumba wonna wendi nenfukamira nensaba nensiiba nenkoola Mukama. Awo mba musiru. Yes, mba musiru. Era ne Katonda nkakasa tansanyukira. Kati abalokolamu beesibaawo. Mba musiru because ekyetaagisa oba ekirina okukolebwa ekituufu kye kino. Tisamike ndwadde. Nina kukola ki? Kugenda mu ddwaliro. Samike bankebere. Samike baŋŋambe ekinnuma. Samike bampe eddagala. Kakati wemba mmira eddagala nga tteka essaala because okujjanjaba tujjanjaba naye awonya ye Katonda. Ndi wamu.
kakati gwe olwadde olw'okuba gwe olina nnyo mwoyo otegeera nnyo gwewage osimanya obitegeera oyogera ne Katonda buli lunaku olwadde tojjanjabye olwadde tojjanjabye ekibuuzo kiri nti bayibuli kyekigaana okujjanjaba kati obwo bwe busiru obwo bwe busiru. Incident endala, nyina mikwano gyange mikatuliki misiraamu bonna kye bali olw'okuba nze ndi mulokole mboolwo ntandise obbawalana saagala kwogera nabo saagala kusharinga kintu nabo naye bampa bizinensi nzigoba abo baki oli musiru atoli mukola bulokole toli mukulaga bulokole bungi olaga bugwagwa na busiru. Ekituufu kirina kuba kitya mikwano gyo miroko gina gye giri oli mulokole because kyowerera wolokoka ofuuka ambasada w'abalokole yonna gy'oli. So the way you act, ebintu by'oyogera, engeri gye weeyisa eba tevumaganya ggwe evumaganya ffenna abalokole. Kanjogere ku mukwano gwange ataanyiige bamuyita Rebecca ayinza obutanyiiga bwe muwerako ekizampo kimanyi alaba. Rebecca mulokole naye yonna gy'ali gy'atambulira arepresentinga ffenna abalokole. Rebecca gy'agenda eyo senga atuuka eyo n'akola ebintu ebitagwesa Mukama kitiibwa ebyekisiru ebiswaza ebiwemula ebikola ki, Rebecca tebamuvunaana nga Rebecca, bavunaana balokole. Annanga abalokole b'ennaku zino omulabye kayambadde abalokole b'ennaku zino n'avaamu ekigambo kino avumaganya ffenna. Rebecca nkutumiddeko nange sami gye siri gy'abikoledde nze ali eno mu Uganda aba ntwaliddemu kuba nange ndi mulokole. Naawe giri mikwano gyo tegifuuse sitaani, omulimu gwo kubabeeramu n'obalaga enjawulo eri wakati wa bye balimu n'obulokole ng'okikola otya mu by'oyogera mu nneeyisa leka balabe enkyukakyuka gy'oli enjawulo gy'olina ku bo bakyuke because tulina kusoosinga souls okujja mu bulokole. So leka twawule obulokole n'obutategeera. Bw'obeera nga totegeera teweesiba tokyesibisa ku bulokole mbu ndi mulokole kyola sikola kino nedda. Landirooda ayagala ssente, tofukamira mu nnyumba kusaba nedda. Nina WhatsApp status nagenda nenteekayo status yange nti only fools refer earthly things to God. Fools simanyi bakiyita oba basirusiru, nenze kankiyita abantu abatategeera. Omuntu atategeera omusiru ya referringa simanyi bakiyita bati ya referringa ebintu by'ensi
eri Katonda. Talina kyajja kukola, ekyo nkubuulira, talina. Newonaasiiba, newonaasaba, newonaakola ki? Ebintu by'ensi, earthly things, biyina kuvaawo na solution yansi. Oba bantegedde. Ebintu by'ensi biyina kuvaawo na earthly solutions. Enjala ekuluma, tofukamira kusaba, nedda. Emmere eri mu nnyumba, genda funa kyofumba, funa kyotegeka, lya owone enjala. Ekyo si kya Katonda kukijjawo. Ntegerekeka. Tebayinza okunyiiga. Sami oli wansi, Sami ovudde mu mwoyo, Sami kakati oyogerera mu mwoyo, Sami bino tobitegeera. Kale naye nkugambye landiroodi ayagala ssente z'ennyumba, togenda kweggalira mu kisenge osabe Katonda, nedda. Kwata ekkubo, genda oyiye ssente. Mu kkubo eryo gy'ogenze, genda ng'osaba Katonda. Ne oba ofuluma ennyumba, genda ng'osaba Katonda akuyamba akuteeremu emikisa, akuyamba akwanguyize, alidinga olugendo lwo osobole okufuna ssente osasule landiroodi. So muve mu ebyo ebintu by'ekisiru bye basiriwalizaamu, gwe nolowooza nti w'obikola oli mulokole nnyo. Ontegedde? Oyo mukatuliki ajja kunteekamu emizimu. Oyo musiraamu naye wanaabeera banna basatu abanantegeera kijja kummala. Naye tulekeraawo okukwata obusiru n'obutategeera bwaffe okubulimbika mu bulokole. Ebintu by'okulinda ebyamagero nga musiiba mu kkanisa temuvaamu misana kuva Mande paka Mande, muli omwo mwegayirira musaba Katonda. Nkubuulira amazima, tewali kye mugenda funa. Bagenze bakukebedde, oyina obulwadde, genda ku ddagala. Va mu ebyo, genda ku ddagala nga woosaba Katonda, naye ng'omira eddagala. Otalimira era ogoberere n'amateeka g'abasawo. Katonda anaakuyambira eyo. Gaano ddimiro jjaffa era tujja kuziika. Oba ntegeerekeka. Munansonyiwa vidiyo eba quality si nnungi, tugenderaawo tuneetereza. Wenkoledde si walungi nnyo. Ne kamera yafunye obuzibu. Naye kasita mumpulira era mundaba. So tulekeraawo ebintu ebyo eby'ekisiru. Kyova olaba ebintu ebyo eby'ekisiru n'abababba mwe bayita. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu.
gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda kyenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. So twawule obusiru obugwagwa obutategeera bulokole. Ekyo ekikukwasa abaana ab'emyaka 5, 6, 7 n'obasiibisa olunaku lulamba olw'okuba ggwe oli mu kusiiba. Si kuba mulokole nnyo era sikkuliza mbu ndi mukkuliza abaana mu Kristo mu Yesu nedda. Obwo busiru, obwo bugwagwa, obwo butategeera. Munansonyiwa mulowooza nti nvuma, sivuma naye njogera bigambo nga ebirina okuba. Okusiibasiiba oba oyagala kusiiba naye tokiteeka ku baana kuba abo abaana bato tebannatuuka. Ate olaba ne we baba bakulu okusiibako ne wobakaka ne basiiba obalumiza bwereere enjala because bye basiiba tebabitegeera. Owulira ng'oyagala basiibe bannyonnyole ndi ku abo abatuuse si bano abato benda bamuzunza myaka 4 esimanye 6 7 5 obwana obusanga ku kabalaza bonna enjala ebulumu olw'okuba maama ye yasiibye yali mulokole nnyo. Bano abaana oli mu bakusa because byoliko tebabitegeera. Then bali abakulu ne baba bakulu bannyonnyole ggwe kyolaba mu ekirungi ekiri mu kusiiba bakyagale nga bo bakwegattengako nga bo. Because at the end of the day ne wobibasiibisa. So obwo si bulokole butuufu, obwo busiru na bugwagwa. Tegerekese. Nkubuulira obutalabirira wakaga omukyalo omufumbo mumbu simanya goli mu kusaba na kusiiba bawo tabitegeera oba tannabitegeera naye oli mubbi mukaka amazima ga Katonda mu ggulu obwo byolimu obbi mukaka asanga tewafumbye emmere mbu oli mu kusaba na kusiiba mutuuka mu kisenge mbu talina kukwatako yadde ng'oli mu kusaba na kusiiba. Obwo busiru bugwagwa si bulokole. Ekintu kyonna kyonna ekimalako abantu emirembe in the disguise of bulokole tebuba bulokole.
tebuba bulokole. Gwe kikukwasa akazindaalo nti goli mulokole nnyo obuulira nnyo enjiri n'ogenda mu makubo gonna gwe n'okwadde kubo n'ogenda ku muzikiti gw'abasajja n'oteekawo ekizindaalo ekinene n'otandika okubuulira enjiri. Yes, obuulira njiri kyokola kirungi naye engeri gy'okikozeemu ya busiru. Obwo busiru era ebakkubirayo tetugenda kugamba nti bakubyola okuba nga obuulira enjiri, tugenda kugamba bakubyola obutategeera n'obugwagwa. Because you're provoking. That is provoking. So twawule obulokole, tusabe nnyo Mukama atuwe mwoyo w'amagezi, tulabe engeri gye tutereezaamu ebintu byaffe, because gye tukoma okubeera nga tukola ebintu ebyo ebitulabisa nga abatategeera, twongera kusindika bantu away from kulokoka. Nze mbabuulira amazima. Mbabuulira amaki? Amazima. Uncle Lutu, salute, kutumiddeko. Nkubuulira. Obwavu, katika kino kakibagambe, obwavu tebuvaawo through kusaba na kusiiba. Obwavu tebuvaawo through kusaba na kusiiba. Okusaba Katonda n'okusiiba oba through okusaba n'okusiiba Mukama ayinza okuweeramu blessing. Ne blessing tekola yokka. No, blessing or your blessings aziwa through the work of your hands. Aziwa mikono gyo, ngalo zo. So gwe ne woosaba n'osiiba, abamu musaba musiibi, Katonda emikisa yagiba wadda naye temugikozesa. Simwe bamulinze ave mu ggulu ajja abibakolere. Oyina okusaba nga wooteekinga action. Toyina mulimu, saba. Tik kirungi. Application zisuuleyo. Bukoosi obw'okusoma opportunity wezijja, soma, better equipped. Waliwo ebintu ebimu nga tebyetaaga kusaba, byetaaga magezi, byetaaga research. Ndi wamu? Yes. Oyina omukyala ali lubuto anaatera okuzaala, ebbanga lituuse. Tofukamira kusaba. Katonda omukisa yagukuwa dda. Bwe yakuweera omukisa n'omwana ne mumufuna n'abeera mu lubuto n'abeeramu emyezi gyonna mikisa. Ekiddako kitegeere ebbanga lituuse, olina otegekawo akasente ak'omukyala ono okuzaala mu ddwaliro. Ago magezi ga ku nsi. Those are earthly things. Ebiri spiritual bivaawo na spiritual battle. Ebiri physical bivaawo na physical battle. Naye osanze oli mukakyala ali lubuto alina kuzaala, obuuza omwami agamba nno simanyi kiddako, sinadde n'ekikumi, bannange talina kyakola, talina initiative gy'ataddemu, ndowooza ayagala ssente zive mu ggulu, naye kyasinga okukola kusiiba ku kyaki.
So obugwagwa n'obutategeera tuleme busiba mu bulokole. Ebintu ebimu byoli mu kusabira ebigaanyo vaawo. Tebigaanyo vaawo kubanga tosaba. Bigaanyo vaawo because maybe you're stupid. Yeah, you're just stupid. Totegeera. Mwali mukyegendereza nti obufumbo bw'abeeyita abalokole bwe businga okuyiika. Okwawukana okusinga kuli mu balokole mu bufumbo. Tekuli ku bano be tuyita ab'ensi. Kuli mu balokole. Why? Mwefuula nnyo abalokole ne mutama. Obufumbo anyway, ekyo kindeeta nja kinnyonnyolera mu gundi yaffe ey'okubiri. Kindeeta ku topiki yaffe ey'okubiri gye njala twogereko. Sala vidiyo ebeera empanvu nnyo. Waliwo omukyala yampeereza message. Yampeereza message. I think buli gyatulaba wano ku Unique Media. Message mpanvumu yawatatta obudde n'awandiika. Naye njagala ngisome. Yabadde ansaba ku magezi. Of course, yadda ngambye si byogera between me and her. Naye we nayogedde naye era namulabye, namusisinkanye ne mulaba. Ne musaba zikirize mbyogereko ne message ngisome wadde amannya ge sijja gasoma galaga, because I believe there are so many people abali mu mbeera eno omukyala ano gye yaŋŋambye. Nebaza Mukama Katonda nti abantu amu balowooza bandabamu oba oli awo ng'omuntu gwe bayinza okuggyako amagezi. Olumu nange kinsesa kuba amazima gali nti bino ebintu nange sibitegeera nnyo. Naye Mukama anyamba buyambi nembako byenjogera nze byensuubira nti byendabye ebirina okukolebwa mu kkubo lino. Bwe ndaba ekikyusa njja nenkyogerako nga wendaba. So ngenda soma message eno then niragisoma nga ne ku screen awe mugiraba. Yagimpeereza ku WhatsApp then tulyoke tugende mu maaso. Eri mu Luzungu. Abatategeera Luzungu simanyi. Ate Roland simuyinaawo wano kuvuunula naye si bizibu ebiri wano. Yaŋŋambye, Dear Samike, I hope you are well. I got your number from your YouTube channel, Unique Media. I have followed you for a long time and I've always admired how you speak truth with wisdom. Hey, webale. I'm praying you can help me. Nangamba, my name is Nali Tekao Sijadi Soma. I'm a mother of 3 and a born-again Christian. I'm writing this with tears in my eyes because I honestly don't know who else to talk to. Asobeddwa. Paragraph ya kusobebwa ewakane mu kibira. Tamanyi gyadda, tamanyi gyalaga, bimutabudde. Nangamba, I've been married for 10 years. My husband is a public figure, so I won't mention his name for privacy reasons. He's a good man. He loves God. Teyamwogedde. Nze
nasobodde omutegeerako katono yamuŋŋambye we twasinkanye. He's a good man. He loves God. He loves me. But Sammy, I don't love him. The painful thing is that I have never loved him. Bino biri mu balokole. Omanyi we twogera ebintu bino mwe mulowooza tulimba. Mulowooza tetuli ba mubiri, tetutegeera bintu bino, which is okay. Endowooza yo, buli omu alina endowooza ye. Naye these things are happening in church. Akugambye abadde mufumbo okumala emyaka 10, gwe 2 mbwe 3 gye waakamalamu 10. Naye omusajja gwali naye nze gwe nategedde ne mpulira bambi n'ennaku kuba ayogera nnyo ku mukyala woono, amuwaana nnyo. Omukyala akugamba tamwagalangako. Ekisinga omuluma, omusajja amwagala, omusajja ayagala Katonda, naye ye tamwagalangako. Okugambye omukyala namuseewo n'abinnyonnyola ne twogeramu, ne ndaba omusajja engeri w'abeera ng'ayogera mu bantu, engeri bambi gy'awaana omukyala, gy'ayogera ku mukyala we obulungi. Naye kati zino ensonga za mutima, ye tamwagalangako. Bisesa, mpozi baŋŋaanyi oseka. Let me be serious. N'agamba, because now the question would be, why would you get married to someone you don't love? Now the point is here. This is what we are going to discuss about. N'agamba, we got married because our pastor told me that God had revealed to him that this man was my husband. In our church, we are taught that God chooses for you and your feelings don't matter. I believed that with all my heart. I thought love would grow with time. I thought I was obeying God. Tuli wamu inti mu church yaabwe, how you feel about someone, it doesn't matter as long as Katonda kulonze. Ebyo nabyo ntera biwulira nga babisomesa, si mu church yaabwe yokka, nayo yagiŋŋambye. N'agamba, I believed that with all my heart. Teaching eyo yali agikiriza era ng'agiwuliramu. I thought love would grow with time. I thought I was obeying God. But 10 years later, nothing has changed inside me. I feel empty. I feel suffocated. I feel like I'm living a lie. Every Sunday, I dress up, smile, and act like everything is fine. People think we are a perfect Christian couple, but inside I'm dying. Ekituufu kiri nti nange bulijjo mbatunuulira nga why obufumbo bwabwe jju bulijjo mbalaba nti neerabira n'enseka. Olwo yaŋŋambye oseka nnyo mbu meaning neefa abaasana abantu bano bansirike sijja kuseka. People think we're a perfect Christian couple, but inside I'm dying. Nangamba, I'm tired of pretending. I'm tired of forcing myself to feel something that is not there. I'm scared to live because of the children, the church, and what people will say. I'm also scared to stay because I'm not happy at all. Please, I beg you, keep this confidential. If you can find time for me, even just to talk, I would really appreciate it. I feel so lost. Thank you. Yansaba namunoonyaako bambi. Now,
This bye biri mu church. Tulinamu ekintu kiri nti musumba yasalawo. Kapa eno I am very sure mugimanyi nga nange wembadde ngimanyi. Kyala namusisinkana. Message eno yagimpadde. Message eno bagimpanga lwakumeka. Bagimpa lwa recordings lwa kusatu. Today is Friday. I received this message on Sunday. Era wenadde njogera naye naŋŋamba lwaki yawandiika message eno is because I don't know what happened ku church. Teyakiŋŋambye that Sunday. Naye she felt fed up. N'alyoka agiwandiika. Now, nze mu magezi gange amatono n'ekigambo kya Katonda kye mmanyi ekitono nga nsinziira ku Bible, njagala babuulira this is wrong. Togendanga mu bufumbo nga gogenda naye tomusiimye all in the name of Katonda yamundaze. Manyi bye ngenda okwogera muyinza obikubaganyako ebirowoozo ne mundabanga nze agudde. But kambabuulire, Katonda talondera muntu mubeezi. Njiddemu, Katonda gwe tusinza talondera muntu mubeezi. Kubanga lwe yasooka okukikola oba lwe yakikolako gwamusinga tasobola kukiddira. Okuva olwo n'abivaamu. Mujjukira mu Eden bwe babuuza Adamu yagamba ati, yagamba omukyala gwe wakola ki? Mukyala gwe wampa. Mukitegeera? Ng'alinga amubuuza nti naye Katonda wali tonnamumpa gweolaba mbadde sikugondera naye oyo gwe waleeta. Okuva olwo Katonda n'abivaamu, takulondera. So oyo nonsense owasimanya Katonda yakundaze, simanyi gye mumujja. Nedda, nze mbabuulira, simanyi gye mumujja. Kyova olaba Bible eri very straightforward. Omusajja wasiima, omusajja alaba n'asiima, mukkaanya. Omulimu gwa Katonda kati mmwe gwe mwakyusa mmwe abeefuula nti munnaye mmwe mutegeera nnyo okusinga bye baawandiika mu Bible. Omulimu gwa Katonda gwa guidance. Nti Samike nnyina gwe ndabye musiimye. Katonda wange mmutegeezaako. Katonda nalabye omuntu gwe njagala okujja musiimye. Kati Katonda angayidinga. Asobola okundaga ngamba amu naye gw'osiimye oyo si birungi, gw'osiimye oyo bweti, naye tannondera. Era nkubuulira, abantu abeerondedde abantu baabwe be baagala ne barepresentinga oba ne bapresentinga enkolagana yaabwe eri Katonda, abagayidinga. Awe wava problem nti wakugayidinga olumu
oyinza obutamuwuliriza naye w'omala okutomera osobola okujjukira nti naye kino namulootako kino nawulira nga omutima guno gukigaanye naye nengikola ki awo wonna Katonda aba ayogera naye takulondera ebyo byempulira ate nga talimbye. Nze kankule nagendako mu kyaki emu omwana n'aŋŋamba ng'ono waŋŋambye ye teaching yaabwe ti omusajja Susan naawe katongole Katonda ndaga mwina kuba mwenna mbulaava ejja kujjira eyo. Kambabuulire abalokole bangi bali mu bufumbo naye nga bayina ennaku nga tebabweyagaliddeemu yadde. Why? Muleese ebintu ebitali designed for bufumbo. Simaali tokolawo oti. Simaali kakati bw'oba oyogera n'ebbaawo togirawo oti. Kakati wemutuuka mu buliri simaali tokolawo oti. Oyambalangawo oti. Oyambalanga biwanvu ne bikoona eri. Kakati ekirala kakati ggwe kambabuulire obufumbo oba nkyogere ntya obufumbo senga Mukama atuyamba ne buddayo ng'engeri gye yabuseetinga from the beginning senga tetufuna bizibu bino. Omukyalo ono akaaba amaziga naye mu bantu ali happy, mu bantu bamwesiimisa naye akaaba lwa nsonga omusingi Katonda gwe yatuteerawo okugoberera twaguvaako twateekamu ebyaffe. Twateekamu ebyaffe kati baamusiimira busiimizi. Baamusiimira busiimizi n'akugamba yali abiriivingira mu teaching eyo era yagenda ng'amanyi aweereza Katonda. Nedda oba toweereza Katonda bwe bugwagwa bwe natandise nabo. Katono baamutwala sipiidi. Kati tekikola justice, tekikola injustice ku mukazi yekka oba omukyala wabula n'omwami because ate ye omwami ayagala. Naye omukyala tamwagala n'abaana bazadde. Obufumbo buno ndaba nno oli ayogera nti obufumbo biki bw'ombogerako ngaani. Kituufu nze siri kansula w'abafumbo naye nze byenjogera ngoberera wali era nze nabagamba nti nze sirina buzibu na muntu ajja n'akola argument ze ng'azikoledde mu Bible ate nga takyusizza meaning ya byawandiikibwa ng'abisomye ne yibanga weebiri. Obuzibu mbulina na muntu ajja n'agamba ebintu ebitakwatagana nga bikontradictinga ne Bible. Omukyala akugambye we got married because our pastor told me that God had revealed to him that this man was my husband. In our church, we are taught that God chooses for you. That is wrong. God doesn't choose for you a partner. Takulondera. Gwe yerondera omuntu. Gwe ayina okwerondera omuntu. So that tomwekwasa nga Adamu we yamwekwasa. Owai, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748995 33 61.
osooka kusiima. Kati gwe lwaki ogenda nekyotasiimye olw'okubanga mbu pasita agambye? Ate ng'omukyala era we yabyogedde, nze waliwo yabiŋŋamba, ndoza mu vidiyo yange yayita nakyogerako, nti ffe wanawo you feel doesn't matter, naye Katonda agambye ki? Katonda si dictator waatyo, especially ku ky'obufumbo. Katonda yatulekera choice twerondere, because lwe yasembayo okutulondera twamwekwasa. G'olira Adamu yabuuza Katonda gwe yamugamba omukyala gwe wampa, Katonda yaddamu gwamusinga. Katonda gwamusinga n'ategeera. Ebintu kati kambabuulire, okujjako ng'olina ebyakuwasa spiritually, okujjako ng'olina spiritual battles z'oli mu kulwana spiritually, oli mutuufu okulowooza nga olowooza, kuba zirina kuvaawo spiritually, mulina kukubagana spiritually. But apart from that, ebintu by'obufumbo, those are matters of the heart. Tebakulimba bwe tulokoka tetufuuka ba Superman, tusigala tuli bantu. Those are matters of the heart. Those are matters of the heart. How you feel about someone. Mu bufumbo kye kimakinga sense. Kyova olaba bwe tujja wano aboogera ku masturbation, aboogera ku muzimu ogwo, batugamba tegukwatagana na bufumbo. Era bakunnyonnyola ne bakugamba kye gusooka okuleetawo bwe butakwatagana between you n'omukyala oba between you n'omwami, n'owulira nga tokyamwetaaga, n'owulira nga kiri ky'oyagala. Because gukimanyi we gujjawo kino enkolagana, obufumbo tewaba. Si kisiru. Omulabe sitaani si musiru, amanyi sijja kulwana na biki, sente zo kanzikulekere, biki nja bikulekera, naye we nzijawo enkolagana. Obufumbo tewaba. Kati obufumbo nkolagana. Kati gwe tosobola kuŋŋamba nti omusumba yannondera omuntu gwe ssaagala, all in the name of Katonda yandaze. Awo we wajja wali kye nayogedde nti that is why ababufumbo bw'abalokole ojja kwesanga nga twawukana nnyo. Divorce zisusse. Divorce zisusse. Ze tumanyi publicly ne ze tutamanyi. Abantu bali mu maka naye nga baanoba dda. Nga ne gwali naye tamanyi nti baamunobako dda, baamugoba dda. Naye nga bali mu bufumbo. Babeera bonna. Basula bonna, naye ng'omu ku bo yanoba dda. Ng'ebirowoozo tebikyali awo. Kati omukyala ono yanoba dda. Yagenda dda. Kati kikyali ku bufumbo, kikyali ku banandaba batya, banaatulaba batya. Nga tubadde ekintu batulaba batwegombesa. Kyobalaba akugamba wanagambye I am tired of pretending. I'm tired of forcing myself to feel something that is not there. I'm scared to live because of the children. Abaana bano abajja mu picture
Tulina abantu abafumbo abalokole nga batudde lw'abaana nga senga abaana tebaaliwo, senga tali mu bufumbo obwo. Why? Gwe yagenda naye teyamusiima, baamumusiimira all in the name of Katonda agambye. Naye yongereyo n'aŋŋamba because of the children, the church enaagamba etya. Tuyina abasumba nga bakeepinga bukeepings just appearance. They are just keeping up with appearances. Naye nga bayawukana dda n'abakyala. Omukyala alina akasajja ke kalala kali eyo, alina akavubuka mu church kali eyo, ne musumba naakimanyi. Ne musumba alina ababe bali eyo. Era omukyala akimanyi. Naye just because they are protecting the gains already ze baafuna edda. Bakuuma bakyali wamu. Only for that. They have a lot to lose. Senga bakita. Kitandikira wa? Kwageza Katonda by'atayogedde. Obufumbo kwesiimira. Wosiima n'oleeta. Katonda n'akugaidinga. Otegedde? Omukyala n'agamba, the church and what people will say. I'm scared. What people will say. I'm also scared to stay because I'm not happy at all. Kati ndowooza olaba. Ate ofuluma olw'abaana be baazaala abasatu, olwa chachi banaalabika batya, kinaalabika kitya chachi enaayogera biki, n'olw'abantu abantu soogattamu ba relatives, emikwano ginaagamba ki. Naye ate ne waasigala ali mu kutya atidde because si musanyufu yadde. Kati awo Nalwoyo ne Sserwoyo ng'akugamba omubiri gutte, omubiri obere mu mwoyo Katonda ako. So people are miserable. People are miserable. People are miserable. Kyova olaba natandise mbagamba ebintu by'omubiri leka bibeere bya mubiri, leka bijjibwewo mubiri. Kakino kankyogere, okwegatta gwe ne mukyalawo kuyamba ki? Ng'onziramu kuyamba spiriti, kuyamba mubiri. Kwa mubiri teweeperegeesa, teweerimba, kwa mubiri osanyusa mubiri. Ebyo byonna bye mujja ne mwogera, omukyala abeera submissive, omusajja omufukaamirira, omusajja tomuddamu, byaki bisanyusa mubiri. Kya omukyala waba akuwuliriza nga bambi nawe ng'omusajja kikusanyusa, naye osanyusa mubiri. Kati lwaki we mumala okwogera ebyo byonna ate ne mujja ne mugamba naye Katonda yakulondera? Ekyo mukikyuse. Katonda talondera muntu partner. Yakikola omulundi gumu yakimala, teyakiddamu era talikiddamu. Katonda agaidinga. So twesabire kuba ffenna atali mufumbo oyagala ofumbirwa. Era njala kugamba gwali eyo wamma gwandaba atannafumbirwa. Fumbirwa omusajja gw'owuliramu emirembe, si gwe bakusaliddewo.
bangi abaŋŋamba ebintu naye kino nasazeewo nje nkyogereko mbeeyanza abandabamu omulamwa ne baŋŋamba ebintu ne tunyumyamu naye beera n'omuntu gw'oliramu emirembe ebyo bye bayogerayogera ebyo leka babyogere kyokka ababyogera obufumbo bwalemwa gwe weetegereze aboogera ebintu ebyo era abeefuula ennyo nti katonda yakulondera katonda oba babijja wasimanyi kuba bayibuli etugamba kirala bali singo obufumbo bwagaana oba wataba singo ye yafuna gwawulira mu mirembe gwayagala era babadde bonna happily era bakulu bazadde abaana bakuze kati gwagamba omwana omuto ate ogoberera ebyaggamba togoberera mutima go togoberera mubiri go togoberera ki because at the end of the day bano bapastors bebabeera mu bufumbo bwammwe kuba bubeeramu kawatono omukyala ajja kugamba omusajja lumwakire omwajaga sikulondangako sikusiimangako bakunsiimira katani ow'okubulaminga kuba ye katonda yabiddukamu from the start kasa Adamu yamugamba omukyala gwe wampa kubanga n'omusajja nnyini wadde ndo ye omukyala aga musajja amwagala naye omukyala ye yamusiima ye yeesiimira omukyala ekyo saakitegedde naye kale wabeera nga yeesiimira omukyala ye yasiima naye omukyala ye okusiza ku byaŋŋamba baamulondera bulondezi. I think that is what we wouldn't want. So twetereze tutegeere eby'omubiri ebirina ovaawo n'omubiri ebyetaaga solution z'omubiri n'ebyetaaga spiritual warfare. You don't need anybody's advice. It is not a must. Okufuna anyone's advice on how to run your marriage or on how to choose the partner you want to spend the rest of your life with. You're dealing with spending the rest of your life with. The only advice you need enakubanga eva wa Katonda. Bano abasigadde, you should regard them as background noise. Obaddewo emyaka 2, kale 25. But the person you're choosing ogenda beera naye for the rest of your life. Tomanyi oba ogenda beerawo emyaka 6. Kitegeeza the biggest part of your life ogenda obeera n'omuntu ono. So you should choose wisely. They shouldn't choose for you, my brother, my sister. As long as osiimye omuntu wo, take the matters to God. God is only there for guidance, my friend. He doesn't choose a partner for you. So I feel sorry for this sister of ours. Naye kati njala kubuuza, era ekibuuzo nkikulekere mu comments awo, akole ki? Samike Kingange. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.